Okay, abakyala be batawa bakuleka mu lodge, bakuleka mu hoteli n'oyoza ebintu, bakuleka bifo kyonna oli yakujje bulungi ewaka tugende tushakalemu, aguze omwenge mugunywedde ate omuzika gwagusasula ng'olole yalazeewa yagenze nga agenze okwetawuluzaako ogenda okola nga takola ki takomawo. Bakabikola nno bantu nga basatu n'okusukkawo naye tomanyi nsonga lwaki bakola ki babikola. Buli musajja akukwana yakuleka mu lodge n'atambula n'agenda. N'osigala nga weebasa olwo nagambye enkomawo n'olinda ne buziba ng'omusajja takoze eki talabiseeko. Olwo nno wagenze tolina wadde 10 ne transport yakututteyo wamwewoze. Kwegamba mukyala wattu ennaku n'ekujjula ebisiraani ne byeyongera n'olowooza oba okukola ki beba abantu b'osanga nga ye yeetamwatamwa dda agamba sikyayagala musajja sikyayagala kino sikyayagala kiri naye nga purobulemu emuliko ye kennyini alemeddwa okwezuula alemeddwa okumanya nti bannange ebisiraani bye binneetoolodde emabega ne mu maaso ne mu side ne side bisiraani ebikoze eki bye binneetoolodde. Okimanyi nti noosobola okubeera awo ng'olina ekintu ekyakwambala ng'oli muntu mulala nnyo naye ng'ate ki ekintu ekikulabisa mu kifaananyi ekirala nnyo eri omuntu oyo. Ng'omuntu oyo olukutunulako obutunuzi we bati agenda kukwetamwa, omuntu olukutunulako obutunuzi oba nakukwatako mu ngalo tagenda funa ssente paka nga anabye ku ddagala erikola ki eryeyambulula. Wali obaddeko awo n'ofuna omusajja okukukyawa n'akukyawa ebisiraani by'olina ne bisigala nga byemugoberera. Kino no kiri wa mirundi ebiri, kiri ku musajja n'omukazi. Nammwe abasajja waliwo omusajja ajja n'akwebakako my dear ng'obadde mukozi wa ssente ne zikubula there and then toddamu funa wadde 10. Ogenda okuzzaayo mu background nozaayo naye kyajja ekyokubeera nti no sirina ssente. Ogenda okuhanga ssente wezatandikira okugootaana lwe lunaku lwe wasula n'omwami omu mu loogi nga bambi ayina emisiraani gye ayina emisiraano gyo. Ssaabasajja saagala mubeeraawo mulowooze nti nno omukazi yekka yabeera n'ebisiraani. No, nammwe mulina ebisiraani, nammwe mulina embeera gye muli ebatunuulira n'ebatulugunya nga temulina ki temulina mirembe. N'obeeraawo nga gwe batulugunya, n'obeeraawo gwe bavuma, n'obeeraawo nga gwe kyonziira, n'obeeraawo nga gwe buli kimu gwe oli mubi. Tolikolako kirungi ne basiima, tolikwana mukyala n'akukkiriza, naawe abakyala ne batandika okukukozesa. Yes, babakozesa naga kangende ndabe bwali just natuukayo naga sigenda kudda wa musajja oyo. Lwaki? Kisiraani ky'olina, olina ekintu ekikwambadde ekitali kirungi. Mu basajja mpitiddeyo buyitizi naye ndi ku bakazi. Abakyala mukimanyi bulungi nnyo ffe tuliwo okuweebwa, tuliwo okuwaanibwa, tuliwo kwegamba tuli bimuli by'abasajja, tuli bimuli bya ku mmeeza, tuliwo okuzanyiikirizibwa. Kwegamba buli kintu kyonna ekirungi balina kikolera mukyala. Kati gwe omukyala ali eyo atafuna birungi nga gwe omusajja gw'oyina nakati gwamulabirira okuva oyakwana paka nakati we muli muzadde abaana gwalabirira abaana, gwalabirira omusajja, gwe buli kimu, naye ng'ate omusajja akukuluusanya. Okitegeera, asula akukuluusanya ku makya, ekiro, mu ttuntu, ekawungeezi, asula akulya. N'avaawo n'akugamba sirina transport antwala mu kibuga kukola. N'ozimuwa n'atuuka n'agamba saafunye wadde 10. Bwe muli ne weebuuza bannaaye, nze natondebwa nga nze musajja, oli ye mukazi, nze yamuwasa ate nga ye yakuwasa.
So abakyala bannaye tunoonye omukisa, abaana abawala muli balungi, mutukula naye kyewunyisa okutukulako oyita ewantu ne batakyuka na kukyuka tunawe bati kukwetegereza goloza kiba ki naye nga bukimu okiina wakula bulungi oli mulungi kwegamba gwe muntu eyandimye okubeera ng'otambula n'omusajja gwe muntu eyandimye okubeera ng'oyogerwako naye nga tewali obulungi bwakusala ne bukusala ne buva mu kukusala n'odibira bazadde bo n'obeera ewaka ne batandika okweraliikirira ne bafuna pressure ku lulwo naye nga lwaki munnange bw'okula zikulaba ate bw'okula oyiga bingi kati bw'aba omukadde teyasobola kukufaako kugamba nti omwana wange ono kamunogere kumwetanga anaabeeko ebisirani ebimuliko bimuveeko omwana ono kamuwe kambula akakozeseeko kanoonye bw'oba olaba vidiyo yange eno n'ompulira nga njogera kitegeeza mmanyi okukusinga bw'ojja n'ongamba nti munnange nze ndi bwenti ne bwenti nti kugamba munnaye tufune waneno ku mwetango tufune ne kayayana ogende onaabeko okole bwoti emirembe gijja kukola ki gijja kudda katonda ayamba yeeyambye ate katonda yensonga lwaki ateekawo ebintu bineeno nti tulina obutonde tulina eddagala ery'obutonde ate nga buli ddagala lirina kyerikola ki kyeriwonya that means igwe olina oddikozesa bw'olikozesa katonda ayisiriza omu okuwonya n'akuwonya ebyo ebizibu ebikuliko n'abikola ki n'abijjawo naye buli onoobeerawo ne weegayalira noga nze ndi kino weewaane ojja bibeera paka ojja kubonaabona paka mukama katonda waalikola ki waalikuyita ate ng'ensi tugiriko akaseera katono nnyo so n'olwekyo akaseera ako akatono kiba kirima n'okola ki n'okeeyagalirako teweegayalirira munnange weefeeko jangu ofune eddagala ly'omukisa jangu ofune eddagala erikugyako ebisiraani onaabe otukuzibwe bino si bya kisawo timunnange ensaasi zizino hololo oli bwoti mujja wakuloga bitu kino kankubuulire mujjawo ne wakuloga omuntu yenna ne wakuloga ng'olina omukisa gwo munywevu ogunoonya mu buli nsonda tewali n'ekimu kigenda kukutuukako lwansonga nti omukisa gwo muki munywevu wagukolera olukomera noonya omukisa abasajja bajja kukuyayanira bajja kuwa bajja kwagala obeere n'abasajja 5 naye nga bonna bakusaba bufumbo ng'obuliddwa gwokola ki gwogendako naye awo nno naye ow'omukisa eyeekakasa omukisa gwe gwojja okukola ki gwojja okugenda naye jangu ofune kamuweebwa kano kakozese nga wemba nkugambye jangu ofune ku ddagala ly'emikisa jangu ofune ku ddagala erigoba ebisiraani kuba tosobola kunaaba ddagala lya mikisa ate ng'ebisiraani tetubijjeeko obeera ng'ayozeza olugoye olweru amata obuta n'omala n'ogenda n'oluteeka ali mu ttaka oyanike lukole ki lukale kitegeezebwa tolina kyokoze mu bufunze olina kukwenaazaako ebyo byonna oyinza okumbuuza ekisiraani tukijjawa ekisiraani kiyinza kiki okunkwata ensano gye tulimu mugiraba si buli omuntu akwagala no ng'ogyeko muzaddewo naye si buli omuntu naakola ki si buli akusekera nti akwagaliza si buli akusekera nti byokola bikola ki bimunyumira oli asobola okuva mu bbanga nga talina n'ekimu kye wamukola wabula nga ate byoli bikola ki bimuluma n'agenda n'agolongotanya omukisa gwe n'agenda n'abaako kyakola mutima mubi nga gukola ki gwe gumubonyaabonya oyinza okuba otambula mu kkubo ng'oli yeeyambudde ebisiraani bye n'abyeyambulirako mu kkubo gwe n'ova eno n'ogenda n'obuuka kitegeeza ogenza nabyo byonna buyodde okukumbya obugagga bwe okoze eki otutte kati omukisa oli omukisa okufa kiva ku bintu bingi nnyo wabula ate osobola okukola ki okwewonya n'okomyawo omukisa gwo bulungi nnyo
ng'okozesezza ki ddagala. Eddagala lino eryaffe erikulya emmanju, erikulya emiryango, eriri mu lusuku lwo, eriri ku kkubo kw'oyita wabula nga tolimanyi, lyerigenda okuwonya, lyerigenda okukolako. Mukwano, jangu ofune eddagala, jangu owone okukaaba, jangu ofune obufumbo. Okitegedde mukwano? Okitegedde ddiya? Kaakati jangu ofune eddagala, jangu wejjanjabe, jangu owone okuzinira obwereere. Banne babazinira bwereere, omusajja n'omuwa amazzi wasika oli mufunda omiima agaserera buli kimu okiyina, buli kimu okiyina, naye omusajja takuwa wadde ekikumi. Omusajja talina kyakuwa, omusajja akuzinira bwereere, omusajja yakufuukira omusajja. Jangu ofuna eddagala, obulungi bwo buleme kukola ki, buleme kukusala. Mabirizi Herbal Product wano wetusangibwa Emulago ku 2 nga ku kyaki ya Kakande. W'oba olina okutusanga 0704733714 enamba y'essimu gy'oba oyitako ne ku WhatsApp kweri 0773369151. Ze namba z'essimu kw'oba oyita osobola okubeera nga ate weenogera ku birungi, osobola okubeera nga ofuna omukisa. Buli kimu kyonna ekiba kibulamu eri ggwe omukyala n'omwami mu nsonga ez'omu kisenge, jangu tukuwe eddagala, jangu tukujjanjabe n'eddagala eriri nakyo ate nga likola ebiriyo. Mubeere bulungi, sharinga video ate n'okusubscribinga. Subscribe, mubeere bulungi, mweraba.